Essuula ey'ekkuminemu. Awo Asaliya nnyina Akaziya bwe yalaba omwana we ng'afudde, n'agolokoka n'azikiriza ezzadde lyonna erya kabaka. Naye Yekoseba muwala wa kabaka Yolaamu mwannyina Akaziya n'atwala Yowaasi mutabani wa Akaziya n'amubba, n'amuggya mu baana ba kabaka abattibwa, ye n'omulezi we n'abateeka mu kisenge eky'okusulamu, ne bamukweka Asaliya aleme okuttibwa. Awo n'abeera naye ng'akwekeddwa mu nnyumba ya Mukama n'amala emyaka 6. Asaliya n'afuga ensi. Awo mu mwaka ogw'omusanvu Yekoyaada n'atuma n'akima abaami b'ebikumi ab'oku Bakali n'abambowa n'abaleeta gy'ali mu nnyumba ya Mukama, n'alagaana nabo endagaano, n'abalayiza ekirayiro mu nnyumba ya Mukama, n'abalaga omwana wa kabaka. Awo n'abalagira ng'ayogera nti, ekigambo kino kye muba mukola: ekitundu kyammwe ekyokusatu abayingira ku Ssabbiiti banaaba n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ya kabaka, n'ekitundu ekyokusatu banaaba ku mulyango Suuli, n'ekitundu ekyokusatu banaaba ku mulyango ennyuma w'abambowa. Bwe mutyo bwe munaaba n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ne mubalukomera. N'ebibiina byammwe ebibiri bonna abafuluma ku Ssabbiiti muliba n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ya Mukama okwetooloola kabaka. Era muneetooloola kabaka enjuuyi zonna, buli muntu ng'akutte ebyokulwanyisa bye mu mukono gwe, n'oyo anaayingira mu nnyiriri attibwe. Era mubenga ne kabaka bw'anaafulumanga era bw'anaayingiranga. Abaami b'ebikumi ne bakolanga byonna bwe biri Yekoyaada kabona by'alagidde. Ne batwala buli muntu abasajja be ab'okuyingira ku Ssabbiiti wamu n'ab'okufuluma ku Ssabbiiti, ne bajja eri Yekoyaada kabona. Awo kabona n'abawa abaami b'ebikumi amafumu n'engabo ebyali ebya kabaka Dawudi ebyali mu nnyumba ya Mukama. Awo abambowa ne bayimirira, buli muntu ng'akutte ebyokulwanyisa bye, okuva ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo okutuuka ku luuyi lw'ennyumba olwa kkono, okuliraana ekyoto n'ennyumba awali kabaka enjuuyi zonna. Awo n'afulumya omwana wa kabaka n'amutikkira engule ey'obwakabaka n'amuwa obujulirwa. Ne bamufuula kabaka, ne bamufukako amafuta, ne bakuba mu ngalo ne boogera nti, kabaka abe mulamu. Awo Asaliya bwe yawulira oluyoogaano lw'abambowa n'olw'abantu, n'ajja eri abantu mu nnyumba ya Mukama. N'atunula, kale laba, kabaka ng'ayimiridde awali empagi ng'engeri bwe yabanga, n'abaami n'amakondeere nga baliraanye kabaka, n'abantu bonna ab'ensi ne basanyuka ne bafuuwa amakondeere. Awo Asaliya n'ayuza ebyambalo bye n'ayogerera waggulu nti, bujeemu, bujeemu. Awo Yekoyaada kabona n'alagira abaami b'ebikumi abaateekebwawo ku ggye, n'abagamba nti, mumufulumye wakati w'ennyiriri, n'oyo anaamugoberera mumutte n'ekitala, kubanga kabona yayogera nti aleme okuttirwa mu nnyumba ya Mukama. Awo ne bamusegulira, n'ayita mu kkubo embalaasi we ziyingirira mu nnyumba ya kabaka, n'attirwa eyo. Awo Yekoyaada n'alagaana endagaano eri Mukama ne kabaka n'abantu, babeere abantu ba Mukama, era eri kabaka n'abantu. Awo abantu bonna ab'omu nsi ne bagenda mu nnyumba ya Baali ne bagimenyaamenya, ebyoto bye n'ebifaananyi bye ne babimenyera ddala, ne battira Matani kabona wa Baali mu maaso g'ebyoto. Awo kabona n'assaawo abaami ab'oku nnyumba ya Mukama, n'atwala abaami b'ebikumi n'Abakali n'abambowa n'abantu bonna ab'omu nsi omwo, ne baserengesa kabaka nga bamuggya mu nnyumba ya Mukama, ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango gw'abambowa eri ennyumba ya kabaka. Awo abantu bonna ab'omu nsi ne basanyuka, ekibuga ne kitereera, ne battira Asaliya n'ekitala awali ennyumba ya kabaka. Yekoyaasi yali yakamaze emyaka 7 bwe yatanula okufuga.